Olunaku lw'eggulo olupapula olumu olw'amawulire wano mu ggwanga lwategeezezza ng'ekitongole kya Red Cross bwe kitubidde mu mabanja era nga kiteekateeka kuggalawo mirimu gyakyo mu ggwanga. Kyokka omwogezi w'ekitongole kino Irene Nakasitta bino byonna abisambaza. Story New Vision yarwaninze ffe tugiyita history kubanga ensonga zeetadde mu mawulire za 2013. Ekitongole ekyo kyavaayo dda. Tuli mu 2017 tutambudde ekimala. Irene Nakasitta agamba nti yadde nga ab'amawulire balina enkola ey'okweyambisa ebigambo ebisikiriza abaguzi awamu n'abalabi basaanidde bakimanye nti oluusi be babiwandiikako bibakosa. Ffe Red Cross tuliwo kuyamba omuntu wa wansi. So bw'owandiika omutwe ogujja abantu ku mulamwa obanga agamba nti omuntu wa wansi kati oyagala abonebone kubanga singa ddona atugyamu obwesige nkya olw'omutwe gw'amawulire gwe wakozesezza oba okosezza muntu wa wansi. Onagamba nti weewaawo waliwo enkolagana ennungi wakati waabwe ng'ekitongole kya Red Cross ne bannamawulire naye basaanidde balowoozengamu mu ebyo bye bagenda okufulumya. Media y'emu ku bapartners baffe era olaba nti Red Cross almost bayiteva ku TV buli lunaku wadde mu mpapula z'amawulire ng'olaba emirimu gye tukola. So bannamawulire tubeetaaga kubeera y'emu bapartners be tusinga okukola nammwe. Irene ategeezezza nga bwe batalina nteekateeka ya kuwawaabira lupapula luno olw'amawulire kyokka agamba nti bajja kubatuukirira basobole okwogerezeganyaamu nabo. Tetulina legal action yonna gye tugenda kuteekinga kubanga ffe tuliwo kuweereza abantu bonna n'ensi yonna. Kye tujja okukola nti actually kye tuli okukola twogenda mu maaso n'okwogerezanya n'abantu bano balabe obuzibu bwavuddewa era basobola bucorrectinga batya. Robert Onyango, Emitwe 10.